okutegeera ebiro, understand that days and seasons. tulina okusaba omwoyo mutukuvu n'atuwa omwoyo w'okuyiga. We have to pray to the Holy Spirit to give us the spirit of studying. Oyinza okuba ng'omaze emyaka 31 mu bulokozi nga nze. You might have finished 31 years in salvation like me. Kubanga nze nalokoka 89. Because for me I got saved in 1989. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Ati ebiro ebyo byonna ntambulira mu Yesu. So all these times I move in Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye era ne wano wendi. But even now where I am today, waliwo ebiseera byensisinkana nga byo byakuyiga. there are the seasons which I meet and they are meant for me to study. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Abooluganda tusabe atulungamye To direct us, tutegeere ebiro, to know that seasons are ought to do in such seasons. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Oba twawula ebiro. Or maybe we should be able to discern between the seasons. Mukama waffe yeebazibwe. Tambuliramu. How do you come to understand the seasons and you walk through them? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ebyokuyiga. Because now if I have said that we are in the seasons of learning, Bwe tuba mu biro ebyokuyiga sorry. when we are in the seasons of learning, Kubanga buli omu ali mu season because ye. every person is in their season. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye bw'obeera mu biro ebyokuyiga, But if you are in the season of learning, nabyo tebiba byangu. it is also not easy. Wangi? Angie, Nabyo tebiba byangu. it's not also an easy season. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kubanga mu kuyiga mubaamu okunyoomebwa. Because in learning there is being despised. Mu biro ebyokuyiga mubaamu okugaanibwa omukisa. In the seasons of learning there it consists of being rejected a blessing. Mu biro ebyokuyiga mubaamu okambuwalirwa. In the seasons of learning consists of bitterness. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Oba rebuking. Over being rebuked. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Mubeeramu okukangavvulwa. Consists of being disciplined. Ate gwe n'ogamba nze omuntu omukulu. And for you say me an adult, Kati ate bamugolera bati. how can they be harsh to me like this? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Nze omuntu omukulu. Me someone who is old. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati lwaki ayogedde nange ng'aleekaana Why buleekaana? has she or he talked to me like that in such kind of a manner? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati nga tonnaba kutegeera Before you have understood ti ndi mu biro bya kuyiga. that I'm in the seasons of learning. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Obeera mu kwemulugunya You are always in complaining, naye ate nga ye Mukama amanyi nti oli student. but yet God is aware that you are a student. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our God. Era mu biro ebyokuyiga mubaamu okutestingibwa. And in the days or in the seasons of learning that is being tested. Ng'abaana bwe basoma ne bakola ebibuuzo. Like how children study and at the end of the term they sit Era for ojja exams. kusanga nga Mukama Katonda akuteereddewo ekibuuzo. And you will find when the Lord God has put for you a Let test. me call it ekigezo. Akuteereddewo ekigezo. When has put for you a test. Oba okiyise Whether you have passed it, oba tokiyise. whether you've not. Naye bw'oba towuliriza Mwoyo Mutukuvu. But if you don't listen to the Spirit of God, Bw'oba tomanyi biro. if you don't understand the seasons, N'ekigezo oyinza okugezaako kibuuka. you might try to get out of the test, Oba n'okukireka n'otakikola. or maybe you abandon it and minus doing it. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kubanga ffe ku ssomero waliyo abaana abadooginga ebibuuzo. Because at school there are some students who dodge exams. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ng'ataasomye. And yet they have studied. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ate nga ne fees azimazeeyo Yet they have taddangako waka. completed their school fees. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye ebibuuzo bwe bituuka Time n'abidooginga. for exams they dodge them. Kati naffe So we mu also bulamu obw'omwoyo in the spiritual life, mu biro ebyo ebyokuyiga in those seasons of learning, Katonda aseetinga ebigezo. the Lord sets for us exams or Ate tests, ekikukatakatako bituula. and then you should sit for them. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ebigezo tebijjira ku mpapula. The tests do not come on a paper, ordinary paper like this. Ng'ate bye tulina mu ssomero. Like how do we have in schools? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Era bijjira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. They come in our ordinary life. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuli wamu.
gamba munno nti obitegeera musumba Tell your byayogera. neighbor that you're understanding what the pastor is saying. Akugambye atya What have they replied? nti abitegeera ne Patience byali ddala oyo mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Haleluya. Amen. Ebigezo tebijjira ku mpapula. So tests do not come on ordinary papers. Ebigezo bijjira mu bulamu bwaffe nga Tests, they tutambula. come in our ordinary lives as we are walking or moving on. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Haleluya. Amen. Bwe tuba wano mu kkanisa Church, oluusi Katonda bw'aba atutadde mu training, sometimes when the Lord has put us in training, omuntu gw'otasuubira, someone whom you don't expect, kandowooza omuntu akuliko wansi gw'olowooza nti akuliko wansi mu mwoyo, let me think someone who is below you in the spiritual matters ayinza okukuluŋŋamya. might guide you. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ayinza okwevaamu n'akulu Might guide you. n'akugamba musumba Aleni, Tell you that Pastor Allen, kye wakoze si ky'olina okukola. what you did is not what you were meant to do. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Obubaka bwe wabuulidde si bwa sizoni. The message that you preached, it is not of the season. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Wandiyogedde ku kintu ekirala. You would have spoken about something else. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati ekyo kiba kigezo. Now that is a test. Kati ono muddemu ntya? So now how can I answer this person? Ate mu mutima gwange ki kye ndowoozezza And anyway? in my heart, what have I thought about? Kubanga Katonda ye wantiisa. Because for our Lord is so mighty. Kubanga bw'oba tonnatunula mu mutima Because before you look into the heart, ng'ate ye yatunudde dda ku mutima. for you Mukama has waffe yeebazibwe. already looked into You the can heart. say it's okay, it's okay. So olugamba kiri bulungi kiri okay. Naye ng'ate Katonda yadduse dda mu mutima. For the Lord went very fast into the Naye heart. ng'oga naye kaana kano kammanyidde. But this child has spies. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati ate kayinza katya okuŋŋamba bwe. How can this child tell Naye you? ate nga ye Katonda Yet agamba. the Lord is saying, Njagala kulaba owuliriza otya omwoyo omutukuvu. I want to see how much you listen to the Holy Spirit. Kubanga gw'oyinza okulowooza Because for you might think nti bambi ayogerera wali w'ofukamidde. that is talking up, is speaking where you Mukama are. waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye ng'ate ayogeza n'endogoyi. But yet he can even make a donkey to speak. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kaakati ayagala oveeyo eri mu prayer room. So he wants you to get out of the prayer room, Ojjeko wano mu environment ey'ebweru. come here into the outside environment, Otegeere nti and you Katonda understand that God ayinza okwogeza n'ekikajjo nga might kyewuunyiriza. also make a sugar cane to speak. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ate n'otegeera nti oyo And you Katonda. understand that that is God. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Job Mu ssuula eya 29 in chapter 29, ayina ebiro by'ayogerako there are the seasons that he speaks about, nga ddala olaba omusajja yategeera ebiro bye. that really you see the man understood his Mukama seasons. waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Bw'obikkula mu Yobu When you go into the book of Job, essuula eya 29 chapter 29, Mukama waffe yeebazibwe. praise our Lord. Haleluya. Amen. Yobu yayogera olugero lwe. Job said his story. Awo Yobu n'aleeta nate olugero lwe n'ayogera nti Job continued his discourse and said singa mbadde nga bwe nnali mu myezi egyayita, that how I long for the month gone by, nga bwe nnali mu lunaku for the days Katonda, nga when bwe nnali mu nnaku Katonda ze yandabirirangamu. for the days when God watched over me, Ettabaaza ye bwe When his- yayakiranga omutwe gwange, when his lamp shone upon my head, n'omusana gwe and by his light gwatambuza okuyita mu I kizikiza. walked through darkness. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Yobu yajjukirayo ebiro Job remembered the seasons Mukama Katonda lwe yamuli okumpi. when the Lord was beside him. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ebiro Katonda bwe yamubeereramu okumpi, The seasons when God was near him, lwe yatambulanga naye, when he moved along with him, ekitangaala kye bwe kyamwakiranga. when his light shone upon him. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our We Lord. yatambuliranga ng'abantu bonna bamutendereza. When he moved and all people are praising him. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. We yayogereranga ebigambo, When he could speak the abantu words bonna ne and bawuliriza. all people could listen to him. Mukama waffe
waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Buuza munno nti gwe oli mu biro ki? Ask your neighbor that in which seasons are you? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Yobu yabeerawo mu bulamu bwe obweyagaza. So Job lived in his wonderful life. Ate n'atuukiriza ekigendererwa ky'obwakatonda. And he fulfilled the godly purpose. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kubanga nabagambye nga tutandika. Because I told you when we were Nti beginning ebiro tebibeerera. that seasons are not permanent. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ebiro bwe biba bizze. When the seasons have come, Tulina we obitegeera. have to understand them. Ate ne tubikozeseza ddala. And we use them benefit. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ne tubitambuliramu. And we walk through them. Twali eyo nga twogera n'omuntu omu. We are there and we are speaking. We are talking to one person. Nga twogera ku muyimbi Judith Babirye. We are talking about Judith Babirye. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Nti Judith Babirye That Judith Babirye, newankubadde alinga eyagwa that even though she looks as if she fell, naye yatayiminga sizoni. but she timed her season. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ate sizoni ye And her season, gye yafuukiramu laiti. when she became the light, Mukama waffe yeebazibwe owa superstar. oh superstar, Ate yali sizoni ya kaaba. it was a season of tears. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kubanga yalina olutalo mu maka. Because she had a battle in her family. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye ate nga Katonda ye amunyoola. And then for God was binding her Yamuggyemu ekiki. to take something of him out of her. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati ebyebiro So those seasons, ye Judith Babirye yabikozesa. for Judith Babirye used them, Ate ye ayinza okuba nga teyakitegeererawo. and for her she might not have recognized it at a moment, Nti omwami ono okuntulugunya. that this husband of mine to torture me, Mukama ayagala ndwe mu kubeerawo kwe. the Lord wants me to stay long in his presence. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kyova olaba nti mu biro ebyo eby'okukaaba That's why in those seasons of crying and tears, wayimbira nti nzijukira where she sang that Zijukila, onzijeeyo mu and bulumi. you take me out of the pain. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Wayimbira nti ddala yenze Where she sang that Dala yenze, yenze gwe wali ono nze gwe wali onoonya, nze yali ensonga. nze yali ensonga. Okitegeera nti ebiro ebyo byamuleetera okutegeera Have you understood that those seasons made her Mukama to waffe understand our yeebazibwe. God? Praise our Lord. ki Mukama kyamwagalamu. What the Lord wanted out of her. Kyova olaba nti n'ebigambo ebyo bwe tubiyimba kati. That's why that even if we Naffe sing those songs bitukolera. now, they work for us. Waliwo oluyimba lwa Judith Babirye lwayimba n'owulira ng'olutiko lukumeze. It's when Judith Babirye thinks and you feel that you have been overwhelmed. Simanyi oba mmwe bwe mutyo. I don't know if the same applies to you. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. N'obuuza omwana ono ebigambo bino yabijjawa. You ask where this lady got these words. Haleluya. Amen. Ebigambo bino Where yabijjawa. did she get these words from? Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Naye sizoni ye yagikozesa. But she used her season. Tetumanyi oba yagimalayo. We don't know whether she accomplished it, Naye ebiseera bye yali ateeka but okwakira the season is why she was supposed to light. yayaka. She lighted. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Ye yayaka. For her shined. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Ne Lord. bw'aba nga kaakati ali eyo Even if now she's there, kubanga era kaliya y'okuyimba. because now the career of singing, Musumba yes asumba Now she's a pastor. naye era akyayimba naye ate era ennyimba si hiiti. but nowadays the songs are not hit. Okitegeera Praise our si Lord. hiiti nga luli. Nowadays they do not hit like the other time. Bayirawo ebiro bye yayimbira ennyimba ze ndowooza twali twetaaga nnyo ennyimba ez'Oluganda ezisinza. I think maybe the times when she sang her songs in those days, we needed the worship songs of Uganda, Kubanga twali tuyimba nnyimba za hill songs. because we could only sing hymn songs in those days. Okitegeere. Have you understood that? Ngeza hill song church ze ziri mu buli church buli worship team. Every worship team could sing hymn songs. Mukama waffe yeebazibwe nga Praise tulabira ddala ennyimba z'Oluganda si za mwoyo. You could see that the Uganda songs are not spiritual. Mukama waffe yeebazibwe. Ate Praise kati the Lord. zikomyewo kati. And now they have come back. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Mukitegeera nti kakati ate abantu basinza mu Luganda nnyo. Do you know that now people they worship in Uganda so Hmm. much? Kati enkuŋŋaana z'okusinza bayinza okuyimba Oluganda essaawa 3 n'amanga ennyimba They teziggwayo. might sing or worship 3 hours. Mukama waffe in yeebazibwe Uganda. naye luli nga tekisoboka. At the other time it could not be possible. Mukama waffe yeebazibwe Praise our Lord. nga tekisoboka. It could not be possible.
naye kaakati ate But munnange nowadays, ennyimba z'oluganda zikomyewo kati Uganda songs, they have come back and they are hitting everywhere. mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. nze nakyewuunya waliwo lwe naliko ku tv For me, I was surprised there was when I was on a TV. waliyo There olukuŋŋaana was a conference, naye ng'omubuulizi tannajja. but before the Omwana preacher came, yasinza mu nnyimba z'oluganda nga tataddeemu wadde n'oluzungu luyimba ku Someone luyimba worshipped luyimba only Luganda. ng'abantu bafukamidde abantu people were bakaaba amaziga. bowing down, crying tears. naye simanyi nti ono omuwala Shaloni amanyi n'okuyimba oluganda Say, bw'ati. "Never knew this girl shouted." mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. yasinza luyimba ku luyimba She teyayimba ku luyimba lwa worshipped luzungu song wadde after song, Luganda songs only, not English ones. mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. kati n'eyo sizoni So that is also a mukama season. waffe yeebazibwe. Praise our Lord. n'eyo sizoni. That is also a season. haleluya. Amen. nabagambye nti okutegeera sizoni I told you that understanding a season, tulina okubeera n'omwoyo we have to bear the Ayiga. spirit. ayiga Who learns? teachable spirit. Omwoyo yayiga. haleluya. Amen. olina okumanya wa wooli. You have to know where you are. mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. olina okumanya wa wooli You have to understand where you are okutambulira mu biro byo mu in butuufu. order to move in your seasons. oli luddawa. Where are you? kati nze ndi mu myaka elda. Now for me, I am in the elders mukama waffe age. yeebazibwe. Praise our Lord. waliwo emyaka gy'obeerera omuvubuka, There is the years where you are a youth, waliwo lw'obeera middle aged. where you are a middle-aged person. haleluya. Amen. waliwo when you are in toli mukadde oli awo. There is when you are not an elder, you are not a youth, you are mukama just waffe there. yeebazibwe. Praise our Lord. ali waliwo emyaka egy'obukadde gyennyini. And there are the years of the mukama waffe elder. yeebazibwe. Amen. kati gw'oliwa okole ky'olina okukola. So where are you found, or where do you lie and you do what you're supposed to do? mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. haleluya. Amen. oliwa okole ky'olina okukola. Where do you lie and do what you're supposed to do? oliwa osabe essaala gy'olina okusa. Where do you lie and you pray the prayer you're supposed to pray? mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord.